kind yet. Bagambe mukasola ba komanda yenna nga foot soldiers ku live yange mbwaba yali akasente nakuwa ku sente pazo sente mekaze bakuwanga bakuitane ku mukolo gwabwe bayimbira ne bakugamba tukuwa zino nga n'omuntu omulimi wa mayirungi nveno butambala yakutte sente zitegerekeka nazikuwa wala bakuita ku mukolo gwabwe nga tewalina beze bakuwa ate bakuwe sente bano beba kyasinza okwagala sente zaabwe mekaze bayinza okuwa meka bimba foot soldier no naye Kabata toloza nti Bobi Wine takumanyi Bobi Wine ategeera nnyo ajja kukubira nze manyi Kyagulanyi mugezi ajja kukubira essimu akugaye Kabata kakana bwe tova ku lujja sigala ku lujja kyenyinza okugaba binyiiza naye Kyagulanyi yayimba n'agamba olugendo luwanvu bwe tulemerako tutuuka obugubi bw'oyitamu naffe bwe tuyitamu n'abali eyo bwe bayitamu kakubulire Uganda ekolebwa abantu bangi Kabata abatwogera be basinga obungi fe aboogera tuli tetuweza na koota aboogera bali eno gyenva mu Gombe eno abatwogera bali eno gyenva mu Gombe eno wansi eno teboogera toli balaba nga boogera aya balonzi kituufu naye ffe tufuna akaaganya oba oliawo ne ku stage n'ogamba kambajjukizeemu musajja wange n'obasuulamu akayimba kamu aka Kyagulanyi n'obagamba abatumidde muganda wange n'olaba abantu bwe basituka okuzina nga balabira ddala abatumidde so bro kakana so ebintu bikwata empola tonyiiga bw'onanyiiga ojja kukola ensobi abasinga kye baagala bakuyita kwokya mu ghetto tukuyita kwokya oba oyokyezza kati toyokya ku lw'abangi abali eyo abatasobola kwogera sigala ng'oli strong ku lw'abangi abali eyo abasirise yamaani ojja kwokya kubanga olaba nze kati abasinga we bookyera wa wano Kabata olaba nga bwe bakutomentinga kati mukutomentinga nga weekyawa ng'oyokya ng'okola ensobi mu ghetto tukuyita kwokya nga baga baasi naye obeera strong tibakola ne lubira wamulabyeko nga naye bamuli bubi sitera nnyo goberera bantu sitera nnyo kumanya bantu oluusa ebintu ebimu mpitako biyite naye ze ekintu ekikwatagana n'Ekyagulanyi kinnuma ekintu bwe nkiraba nga kirimu Kyagulanyi ffe twayagala Kyagulanyi oyo nga tanaba na kuyingira bintu bino abamutu tetulina ngeri gye twawukana naye kuba gwe tumanyi nze kankubulire bakuba Bobi Wine kanisita nali ngenda na ku show ne ngamba abaana ewete ensambya n'ekintu kyanyamba olwoba kitya natuuka ensambya nga sitegedde nengenda nendaba Kyagulanyi bwe namukwata mu mukono n'empulira nga n'amaziga gaagala kuyiika simanyi gye kyava olw'omukwano guli ffe tetuzze lwa muyaga tutambudde n'Ekyagulanyi ffe tuli ba Firebase ame yensonga lwaki mu bayimbi ba Uganda abangi nsobola okumalayo ennyimba zange ne mbagamba mbaweeyo ka bonus track wekanga golooza lwaki ssuulayo lwa mulala ssuulayo lwa musajja ssuulayo ka musajja wange ne mbagamba abatumidde abaagala nnyo ng'oba oliawo nandivuddewo bulungi nga maliriza ne performance yange ndi Butambala Kabata ndi Butambala tolaba Butambala eyo si Butambala district eyo olaba yakukamera kange nenkakulage tuparking tegeera Kabata tuli wa Bobi Wine tegeera tuli Butambala man tuli mu nsiko tuva kuyiya tuli Butambala ewa Bobi Wine olabye sebo tuli wano we tuli wabayite wa Bobi Wine e Butambala naba Butambala district okalabye Kabata emayimbidde mu Kampala abantu nno baagala liripaza abe Butambala
Omanyi nakumanya. Bamwagala nga mwana katudda Kampala. Kankuze wa mukama wange. Naye Kabata kansobole okuvuga engeri gyendi malungu. Olw'okweyuna obudde kantambule naye kakana sigala tovaamu musajjawo kubanga bali kye baba baagala onyiige musajjawo oyo ali omu ali omu ate mu bintu ebingi ebijja tomanya biki bizannyibwa Kabata ensi ejjudde ebintu bingi Kabata ffe tubeera wano e Makindye n'olaba abantu nga bawaana omuntu nti oyo waffe naye nga babuloka b'e Makindye jjo bamutunze ebineggulu watugamba wano gwe baatunda olaba abantu nga naye bannayika kasirike mwana nga babuloka bali mu bbiya ne bagamba twamutunze bina nga bali mu bbiya n'emmotoka baaguze empya naye n'olaba abantu nga bagamba oyo waffe banange Kyagulanyi alabye Bobi Wine alabye kyokka ate ekyemusajja tutamanyi bantu bamwagala alabye nnyo wallahi nga babuloka b'e Makindye bamutunze ebina naye nga abantu bali eri bagamba oyo waffe ekiri eno mu entertainment owalaba n'ogamba bannange kiki kino kye baliko nti ffe tumanyi ffe tuli mu system kwa abantu bo bawagizi tebamanyi Kabata ffe tuba tumanyi naye engeri gye tugenda tufuuka basajja bakulu bw'ofuuka omusajja omukulu Kabata waliwo byoleka n'omanyi owaayi wano nyingira omugaati gw'omusajja kankole ki kanguleke omanya kikwatagana n'omugaati Kabata omugaati bw'oguyingiramu omuntu akutuga kyovola olyaga nja kutuga va ku muki va ku mulimu gwange ekyo n'okiyitako naye n'olaba abantu nga basagambiza n'omuntu oyo waffe oyo tumwagala nga babuloka b'e Makindye bali mu bbiya jjo bamutunze ebisatu nogalaba bano oseka waliwo jjo nali naakava ekkata nabasanga mu bbiya mbuki ne baŋŋamba hatuva kutundawo MP opposition ebibiri yono bbiya gwe tuliko leero tuli bakusula mu gavana tunuulira what kind of opposition gye tuli mu bintu bya kisiru kati Kabata singa oba togumye n'osirika blood musayi gwe buli lw'obanga oyagala kutabuka nga ekintu kiri mu ssaako ya Kyagulanyi kireke kubanga at the end of the day boka boonoone gwe Tereza oyo Kyagulanyi ajja kukubira essimu enamba yasobola ogifuna naga Kabata waladi omanyi lwaki Kyagulanyi takubira nnyo bantu masimu ate okumulikodinga kuba oba excited bwe buzibu wa mandooza kulikodinga takubira nnyo bantu masimu lwatakuba kubanga aba atya kuba buli muntu Kyagulanyi gwakubira otya nobeera surprise noyagala omulikodinga oluusi ajja kutumira omubaka akugambe byonna ebigenda mu maaso tubiraba naye kakana so Kabata nyinza okuba nkuyinterrupt nze n'abali eyo ku mulama gw'obaddeko naye sizwolani luno olugendo oluwanvu blood mu kutambula waliwo abajja okoowa abajja okuvaako abajja okuwayiriza bannaabwe but let's we keep moving kyolina mu mutima gwo kyekituufu musajja waali ate ennaku zino olaba mubeera naye mu vibe aliwa Junior yes kati n'oyo omwana let me tell you example yewuunyisa jona oyo omwana mutabani wa Tamale Mirundi Junior Junior olaba nga bwe twabadde Kabaga nga twewaamu tusanyuka okugezaako okumuggyako ennaku n'okumwerabiza kitaawe yaakafa onfuna bulungi mwana muto omulaba Junior is just a stubborn boy bw'oba omusemberedde stubborn boy Kabata nakwewuunya nnyo sakubira essimu nakugamba Kabata nakugamba ki wangamba neebale kuba muntu ayogera mazima ku Tamale Junior wadde yanyiizanyiiza dda nekugamba Kabata leero olwentegedde nti oli musajja mukulu bulijjo ndaba waliwo obutakwatagana ne Junior naye nina video gyendabye ku TikTok ng'oli ku side ye Kabata saakwebaza wankubira essimu akati bankubira babbulunoke ne baŋŋamba owaaye
twagala Junior ono tubeereko naye ennaku zino mpola mpola engeri gy'alina ebizibu ebingi aleme kubeera ng'alinga asigadde yekka. Tufune badde tuteesa tukoleyo ka keeki tumusurprisingemuuko. Tumusurprisingemuuko. Nyina mukwano gwange njagala nnyo muganda wange bamuyita Amini. Amini ankoledde ebintu bingi mbulamu Kabaata bye siyinza na kwogera. Nga nkubira Amini nga ngamba puzzle oliwa. Nga ngamba nga mugandi mu kibuga muno. Amini nga ngamba ndi kunakumati. Nga ngenda kunakumati ka video yako mwakalabanga tugabana sente ne ku TikTok yange mwekali. Amini nga mugamba ono mumanyi twali basatu yinze Junior Bulunoke. Nze njogera nnyo amazima. Ne mugamba ono mumanyi nti ono mumanyi nti omumanyi. Nsanyuse nnyo bala twali nnyana boda Kabaata. Omugaga tatuleka. Nabugenze okutikula. Omugaga natukwatira miliyoni ezo. Natugamba mugende munywe naye lwaki temwangambyeko bukyali mugende munyumirwe. Amini muganda waffe Namasaka. Kati tekikulema oligamba ne sente owulidde engeri gye twazifunamu yali yakuyiiya tukola akabaga. Owulira yali yakuyiiya tukola akabaga ne sente yazituwa. Ogenda kusanga olinga ogamba bali mu diversion. What kind of people? Bali mu diversion yobalabi ze divert people. Ndo tuko kwebuza bakulirani. Era bagamba bali mu diversion. Era twafune miliyoni nze njogera nnyo amazima. Bwe twafune miliyoni 2 Junior ne muga Junior twala ka 5 ntwale ka 5 Bulunoke twala ka 5 tugende tuguleko keeki tujjeko Junior ekiwubaalo ne byayitamu. Oli ajja kola live agaye bali mu diversion bali mu kudiverting abantu naye olaba ne sente engeri gye twazifunamu neka video gye kali bazituwera kunakumati Kabaata. Eyo ye Uganda gye tulimu naye kisinga okungumya nti abantu baabwe be babibiita be baagala ennyo balidde sente mukama mulungi ye bali nnyo balidde mukama mulungi era ffe ababeera Makindye tubiraanoga okay. Eyo yensi ab'amazima ebagabula na bukyayi era nze bwe ndizifuna nja kuzirya lwakuba sinnazifuna. Olyanga gwe toli muyimbi feno mu bantu. Olyanga Kabaata weerira gwe toli muyimbi tebikukwatako gwe ne bwe weerira naye ffe. Tutambulirawo kumaanyi g'abantu kye bagamba kyogamba. Bw'olaba baagala okujja abantu awo ng'osituka olwana. Okimanyi Pazo toba kuba na mutima gwa struggle senga ovuga V8. Olunaku full figure lwafuna ekifaananyi ekisooka nali waka mu COVID ng'obwavu bunnuma ne banteeka mu pulimo kibina black mpaka ku National Theatre. Ngenda kuyingira nfuna ekifaananyi ne mbagamba no nzize waka Blood singa ndi mugagga nnyo oluyimba lw'enkudi singa ndi mugagga nnyo singa gumu kubavuga emmotoka za gavumenti ez'ennene zibiri za Makenzo. Oluna oluyimba lw'enkudi wano jjo singa ndi mugagga nnyo naye kaakano akamotoka kenvuga wendi kuba ndi royo naye abantu abasajja balina emikolo kuva oluyimba lwe lwafuluma lw'enkudi abasajja balina emikolo egy'amaanyi bakuyita ogaanye okulya ssente z'abasajja lweri Pazo emmotoka zaabwe oziganye kati ng'olaba omuwumba tuutu ng'akutuulako mbw akuvuma nga tamanyi bisente z'ofiiriddwa. Eyo yensi mwe tuli naye ebyo byonna ebyobufuzi byabwe ffe tuyimba naye abantu bo basalawo okutulambika bwe batyo. So Kabaata ffe ku saidi eno mu bayimbi kiri bulala. Nze David Lutalo yankubira essimu ng'akaaba. Simanyi nnyo bimutositera nnyo kusinkana Lutalo. Nangamba Pazo gw'oyogera naye ffe abatalina bigambo tufa obulumi. Bambi. Nangamba Pazo gw'oyogerako n'oleekaanako ffe ebigambo byatubula tufa tugwawo. David Lutalo ebivulu David ebivulu bye byafa y'omu ku bayimbi abalinga basinga okola country tour.
portraitinga ne ba defamationinga afiirwa bwatyo bantu bangi bazze bafiirwa mu ngeri eyo naye abantu batuyambe nnyo batusaasire batuweeyo omukisa kweno chance ejjudde amayengo g'ebyobufuzi wano we tuteegera Kabaata n'okufuna obufunyi omulimo mu gavumenti eno oli mwana wani wekituuka kufa abataasoma bakama bo kasita bakukyawa ne bagamba tetukyabiwulira ogenda bugenzi ku street bibiri omuyimbi byagabana mu nsi kasita yavuwala kuyiga drugs na sirimu ebyo kasi omuyimbi yavuwala drug sirimu kufa nakubona Jackie Ouya wakutumiddeko nnyo mulamusiza nnyo Jackie wayawaze ajoyininze tujja kutambula tujja kusigala tutambula inshallah mukama katonda ekiseera kyatuwaddeko lino eggwanga siffe twalitandikawo n'abo abalyagala ennyo Uganda ebaddewo emyaka 2 ffenna abali wano Kabaata teri aliwo myaka 10 kuva kati waali tewali kinene nnyo 257 abasenga tetujja kubeerawo gwanga wabula neze nbeerawo Kabaata anyway Kabaata nkubuuzizaako kandika abantu abalala bateese nve bibira by'eggomba muno mwe babbira emmotoka ya lutaayo n'empenja ggomba ndi mu bibira anti obirengera by'amaanyi naye tujja kulima waliwo akubuuza tokulima naye tujja kulima okulaba nga mwonoonedde omwana w'abandi ekintu Kyagulanyi yagiraka ekintu kye na planning abantu bagamba tusanyusa okulaba for over 20 years ng'ayimbira abantu balina spirit eyo awo no waffe mwana waffe katumupushing katumuwagire ku kirooto kye n'ekyagoba abantu ne bajja ne boonone nobu bagimalawo bo bagamba ko tebawulira muve ku nobu y'omwana muleke nobu y'omwana temwonoona nobu ya mwana we tuli wewe tutambula tunyweze nobu nti wa tebawulira tebagala mazima wogera mazima baje mutukoze bubi nnyo okutwonoonera nobu Kabaata batukoze bubi nnyo abantu bano boyogera amazima bagala mazima bagala kulimba buli ssaawa tune mwonoone enobu ya munammwe enobu ya Kyagulanyi Kabaata namu nnyo abantu bali mu gyonoona kale ekyokukola kiri ki ate akole kyali bwomu akole ki let them repent bakyuke balokoke obudde weebuli tulipenti to become a new person in you kyusa genda ku TikTok byobadde oteekayo byonna ebivoola jjayo kumira byonyiyo mubangawo babiwulira tebawulira bonoonye nobu y'omusajja naye Bobi Wine ategeera ajja kukubira takuba nnyo masimu oyinza obutagalaba n'ajja kutumira Kabaata ajja kukubira abasinga bakubira bwali batakubya ajja kutumira omuntu olibaawo nga Kabaata ndibusa abalaja ntwogeremu naye omungambira osinga TPS mu Uganda abantu okulaba kituufu principal omungambira waba nkubira ka mobile money akategekawaawo ku mabbali ebyo sooka obireke musajja munno bw'anaabakuye ajja kuwanza mpa nze abantu baali bagamba Bobi Wine tampa ssente nze buli lwesanga Kyagulanyi ampa ssente bali boogera mukataba ampa oba gwe gwawakweka agaba ttima ly'abantu bantu genda nga tebasiima kyova olaba wano bakugamba nti bw'oba olina mukwano gwo nga wa DP oyo mukyawe toyagala nnyo Mukama nga ne sitaani omwagala nobabuuza otya Kabaata tovanga mu muntu eyali akoledde ekintu Kabaata tovanga mu muntu leka ensi ekukomerere bw'oba wasalawo okubeera musajja wa Kyagulanyi gye muwagire mu nteekateeka ze zonna kubanga oli si mukwano gwo ono
nze Kabaata mikwano gyange wano siva mikwano gyange wano Kabaata mikwano gyange gwenkyawa wano siva muntu wange oba kusobeza nze tansobyangako wano era we twali wano ne msajja obukani kamiliyoni n'ogamba kamiliyoni oli n'omugamba Kenzo simuta Kenzo wange nze kanyweza abantu kubanga Kabaata tukuze Kabaata muno mwe tukolere fujjo tutandise okuzaala abaana eyo be tutategeera ani anakuziikirako bw'ofiirwa kati weeguya banaakuziikirako Kabaata waliwo abantu bano ng'omuntu afiirwa aba ne baga ha mumpe mmwe juice nze neenywere tuwonye tobiraba nnyo wano mumpeeze juice tugende mu sawuna Kabaata tuli mu Kampala muno tulina ebyalo tulowolezeeko nnyo mikwano gyaffe okugenda nga tugudde ku bitalo oba mu masanyu n'oyagala okukola embaga ani gw'onaakubira essimu ng'osiba owoogana n'abantu kyaba naye nategese omukolo banaye mbadde njagala ompe ku mmotoka ennungi ani anaagikuwa babajja kugaba bugobe genda Kabaata abantu abamu beeyonoonedde naye Uganda eno nnungi Uganda eno egunjuza bumalirivu ku bantu b'empisa embi omanyi Uganda eno weri bweti Uganda eno engeri gyerimu ebizibu ebingi omuntu abeereeyo kyokka Uganda njagala nnyo ogenda n'obeereeyo naye bw'okomawo wano Uganda n'eryoka ekunywezamu weeks nga 2 ng'olaba buli omu ali ku bibye abantu baguma banaakola ki ku bigenda mu maaso ensi abatabula kati Kabaata twekubagize mpaka ddi katukole aba mpaka ddi tunasiita ebigere mpaka ddi abaana bagenda kusomera wa twambale empale eziyulisa olw'okuba tuli mu kwekubagiza ate tuli mu struggle tetulina kubeeraku tetulina ssanyuka nga tuli mu struggle sebo no edda bwe baabanga bawangula obuyinza bagendanga mbibira byeruweero kyekyo kyekugambye let people change kati guno omulembe gw'abasomye nagamba abantu tugulewo Twitter is recognized application ku internet by different governments mu nsi zonna bagi recognizing kutegeera obutamativi abutukozese enkola nyingi nnyo ez'okulabika ng'abantu abagunjufu weziri enkola nyingi n'omuntu abadde alowooza nti enagahaba nonno basomye kuba omuntu tayinza kujjako ntegeerayo tayinza kujjako kusoma kwo tayinza kujjako magezi go wano waliwo abasajja ababeera ku Twitter wabeerangawo omusajja bamuyitaani oyo Kakwenza Kakwenza akozesa ayogera Twitter okuliko abasajja ab'amaanyi kutegeera so Kabaata enkola nnyingi ze tusobola okulabika ng'abalabufu era abantu ne basobola otuwulira akyuka ajja kukyuka Kabaata ffenna nsi yeetukyusa nsi yeetugunjula gwe tolaba omuntu ng'asobola okubeera eyo katugeze mwannyinaze akola mu kiyumba ng'abadde avuma abantu najja wano n'afuuka muntu mulungi nga data yeeserebye banne be yaleka eno bafumbiddwa balina obufumbo bwabwe abantu amayumba bazimbye ettaka baguze n'osigala bw'omu mu bbanka ng'ekikulagira kiri kimu nti genda otandike regardless we move tugende tutandike nga kyekiriwo tugende tutandike ensi yeegunjula abantu ensi yeetereza omuntu nsi ekukuba Kabaata n'otereera n'ofuuka muntu mupya nnyo bana abewaga ensi tennabakuba ensi bana abewaga bavuma buli muntu wano ensi buli omu erina engeri gyemunywezaamu ku standard ye Kabaata ensi buli omu erina engeri gyemunywezaamu ku standard ye kubanga Kabaata bwe tuba tuyingira buli omu ng'oyagala okulaba ennaku eruma abantu kawungeeza abantu nga bannyuka bava ku mirimu
buli omu omulaba engeri gy'ayingira omuzigo gw'oba ennyumba ye ng'ali hambo kuba bw'oba oyingira ennyumba yo oyingira ng'okkakkaje n'omanya project z'otannamaliriza abaana tebannasoma abakazi be wazaalamu abaana emabbali by'otannabakolako banno bakola banno basinzidde banno banyiikidde gw'oliwa. Now you change into a new person. Nofuuka muntu mupya. Ensi egunjuza bumalirivu. Nalaba jjo wano omusajja bamuyitaani yakonjera. Gaali bamuyitaani Dini Lubo Wasava. Dini Lubo Wasava. Oyo Gayi Rumundi mu COVID yankubirako na njagala tukola amawulire. Nakyawa nnyo Dini Lubo Wasava. Njagala tukola amawulire engeri gye wavuganga boda tugambe wavugiranga boda. Nze simanyi nkola investigate journalism. Tukoleye story egamba mbu wabbanga boda navuma Dini Lubo Wasava. Ne ku Facebook na kipostinga sirisonyiwa Dini n'alyoka nvuma jomba ndi eyo bantimbye nerema namakule wa mitanda nga Dini Lubo Wasava mulaba ku stage ayimba ngamba nti onjagala ngamba nti bwe yamala okuyimba bulungi nnyo n'atandika aba people power muli mutya abantu vayo tuyamba oveeyo bamukubayo Kabata. Yari agala kusibako story wabbanga boda. Mbu tukole investigate journalism mbu enavugiranga boda. Mbu simanyi twazigiranga kimbu simanyi twazitundanga. Ne mubuuza musajja gwe. Yasooka kuyita mukyali wange gwe nakula naye. Mugamba ebyo nze sibisobola. Erinnya lyange ndifunidde ku mirembe. Kisa ky'abantu biki byoyagala okunnyingizaamu. Nangambwa gwe toyina magezi. Kyova waggwako manyokoloozo oli wakabinyo. Mukazi wange nali naye mu moroka ne mugaka parking esimu mvume Dini Lubo Wasava. Bino byenjogera abimanyi navuma Lubowa. Ensimu no munnange mwe yetoololeranga lawundi. Ndiye yebujuko jjo juzi nerema namakule ekivulu bali bakiyita enkudi mulavu kamisona. Dini Lubo Wasava ngendo okumulaba ali ku stage. Zino lisimumanye. Ngamba nti onjagala. Ngamba nti omatira. Ayina obuyimba bwe. Muyimbi. Bwe yamala okuyimba bulungi nga tewali namukase. Bwe yamala n'abiyingizaamu Bobi Wine kabantu vayo tuyambe. Yabula tegeera. Ye kati yali musiro okuyingiza Bobi Wine mu bantu awo. Bwe batyo. Abajjo. Kati wayogerako naye. Bwe. Ene sojiraba buli omu egenda kumubaka. Kukwata ojiwulire. Teri akuba shortcut mu bulamu. Never. Kati yamala okuyimba Kabata teri akuba shortcut. Zimuagaze eki. Omulangi. Asiba avuma mukwano gwange gwotadde wali baka gulawundi. Nange yali ankonjeddeko. Ng'agamba ki? Mbu simanyi tugende tukola investigate journalism byebiki. Sibimanyi zamali mirundi yabyogera ng'ebyo. Nze nkubulidde tutambulidde naye Kabata okula kuno olaba bingi. So kaaba wange ensi bwetyo. Kituufu. Ensi buli etuwaka eyagala kwecanga. Ensi egimba tewali gwetajja gimba. Nze kyekiŋŋumya. Ffe twali bazibu nnyo nga twakakuba mundu evuge. Kabata batulabako gwe mu kibuga. Bangamba wayina amalala. Nyo naye kati twakula. Twakula n'emmotoka nkalu singa teriimu bagundi. Singa teriimu gaali. N'ebyana obirabamu. Buli zwe kulaba nkulaba wekka. Gogolooza lwaki? Natuuka nenda banga ze bampa ntono. Gwe tunazitema abantu 10. Nazimba ati akayumba Faridi mwana asula nga nfudde. Ntambula na mwana wange ono ye DJ wange. Wane emabegako tubadde tugamba abavubuka ku magaali. Naye kati omuyimbi yali alina eggaali y'abantu 2. Omusanga ali bw'omuntu
ensi yakukwata buli omu gwe ensi gijjeereeteko yani yali agisobodde n'agiwangula mbulirayo yawangula ensi eggaali tebakyazisobola zirabirira baazeegoba sooka baa ogiriisa eki gw'olowooza nze nali sigirina mwaka gwa 2016 bangamba walina eggaali esinga mu Makindye yonna nze nali nyina eggaali njitwale wangiriisa eki nakula ensi egunjuza bumalirivu gwaba tuli mu mulembe kati nga n'okuzaala ennyo waliwo ennyumba kati ng'oli agizimba sikyayagalako baana ennyumba zange nze saagalako baana gwe bazaale funduuku pululu ennyumba kati wezaalaze abantu tebakyayagala baana kabaate ensi buli lunaku ekimu luli edda wazaaliranga ku mizigo oli azimba ennyumba nakugamba ennyumba yange saagalako baana oli azimba edda wazaaliranga ku mizigo n'okulizaako abaana 10 kati buli azimba ennyumba yaganze saagala baana nange kuzange saagalako baana ne bwe mbeera nze kitegeeza bakulagira genda ozimbe kakati kigenda wegala okuzaala zimba ennyumba yo Jackie oli otya Babs, how are you doing Babs?